Biembera bwecho betambula muganda wange yakachogera kuona ku director Van Crush. Yes, yo mukulu bamuyita Hon.Mulyanyama ononga ye mayor we Machindi division yanga bali abachikira ku madebanga eriseko atenga yajja ne mukaluluka abonna muguno mu mwaka 2026 ne yesimba okuba member of parliament kubanga achikirira bana Machindi East mu parliament iranga setesizo wegwanga enkulu etula ono mu kibuga Kampala wabulanga ye yayita mu bulungi nnyo yawe bakada yitamu adanga onakulwa lero yasaze onti yes ayawulire oba mayor office ajiba kwasa kubanga te wiki eja banatera okulayira okuyingira mu parliament empya kikiro kigera maso mugwanga nayenga omunaku era atuleyo nagamba banange feto akola kitwaza gwacho kubanga tetulako bulamu nga bono kubanga muntu wasajja avudde mu ba mayor uyo agenda mu parliament emotoke nungi ngeyo yajuwaddeyo banange kati abali bananga abali obubi bagamba yi banange twaza gwachi nenga bina nagambye biwebwa mukama yabikuwa era nga asinzira ku mutima gwo kubanga bulaba engera ya dekulide office eno nga tatadde wadde oba kwogera bubi oba kweyisa bubi tatadde mutima lyo mulaba musanyufu musajja smilinga ayogera n'abantu kugamba embera nedaga bulazi nti no musajja ono yali agwanidde ekifo kino naye nga mwenna bamanyi bannamachinde bamumanyi nga bali bagezeko mu office mukimanye bulungi nti omusajja ono Hon.Mulyanyama ye musajja abadde free nnyo nga osobola okumutuukirira nga talina ngeri gya kuyisiza mu embi oba ekintu kyonna ekiyinza okukuleetera embeera enenera nga muntu bulungi nnyo era muntu w'abantu muntu tasosola mawanga kugamba ye musajja omutuufu gwe mbadde mwetaaga mu kiseera nga kino naye nga eno vidiyo ngikoledde kulaga just engeri gye yawaddeyo office emmotoka ekyali mu mbeera nnungi emmotoka mpya ng'omulaba uyu n'agimukwasa ebisumuzo biibyo kugamba tulina kyo weekwasa byonna mbikuwadde kati gwe n'agamba sokola bye naawe emmotoka gibawadde mu good condition ekyo tokyasala owefulenga takiwulidde omusajja uyu agikebedde naji inspecting ate gamba nti manange watwadde emmotoka emito mifu jagwerera ate biki kugamba buli kimu ate nga emmotoka badde gamba asobola n'ogisigaza tebereza naye nagamba no sijja gisigaza emmotoka yakoya gwanga kanjiweeyo ma MP bagenda mu emmotoka endala ate kapyata miliyoni bina ulaba ne spare tire wuyo akyatukula bulungi nnyo enjola kweziri teri kyakwekwasa kwegamba Uganda ekulaga nti National Unity Platform yezaala abakulembeze abagwanidde ate abasobola okubeera nga batambuza eggwanga lyaffe litwala ku next level. Obane mwami Museveni alijjama ebisumuluzo bya State House. Nizo kulaba ko kugenda Museveni ngana yabigaba kwata olekira kata kyagani ono kanda kale so ndiramu kwebaza abantu mwena abanyambi okola emirimu gino ngeri Michael Fiaka, Lord Mayor, ED, all directors ngenze kuba ambassador wa nja kusigala nga nzija era ndowooza kanjogerereko omukolo ogusembayo official nga mayor ebisigadde Michael with audit team and kakati buto bakugamba nti naye alinze okulabako ku General Museveni nga abigaba ebya State House entebe ene nakasere buli wamu naye nga kyo mu myaka 4 gye twakabeerawo mu ggwanga Uganda bannange kino kirabanga kirooto it's a dream come true nti abasinga bali bagamba bannange tuyirabako ekintu bwe kiti naye nga Mulyanyama yamulaze level amulaze nagamba nti munnange nze nkikoze kati naawe labira kunze tebereza bagamba nti abaganda bagamba nti n'omuntu akuba engoma ate omukulu nakola ki naazina oba naabibya kagamba yene mbere egenda maaso nti amulaze ekyokola namugamba let us lead by example ekifo kyokwogera obwogezi tulekulire mu bulungi ogende ate okola ekirala kuba kati Museveni wabala ekulidde General Mulamba asobola okumuwa omulimu omulala Kyagulanyi simanyi ayinza okumuwayo omulimu mu gavumenti ye namugamba naye gwebeera wali yasobere nga otuwabulamu wano ne wali
si mu bubi sigamba nti no musajja mubi nnyo bingi mulimu ebimu byakoze nga birungi nga yes tuyinza okwagala okuyigirako kuye wabula ekyokulemera mu ntebe okumala emyaka 4 n'okusoba ate okwagala okuteekawo n'abantu abalala ate abatagwanidde kikisinza okuleeta obuzibu mu ggwanga lyaffe Uganda kyova olaba nti abantu bavayo bangi nnyo ne baprotestinga ne bagamba no ekimala kati saawa zino nga betwogerera bagenda kulayira naku z'omwezi 12 wabula nga te DR forms zinaba kulabikako wadde yadde n'akamu abantu babanja DR forms tuba tukyali mu DR forms ne bajja ne bamenyawo bukontena bw'abantu mu kkubo tuba tukyali mu ebyo ate sovereignty bill nejja nekubawo tuba mukyali mu sovereignty bill ate nga Bank of Uganda bagibbiyemu laptop 7 laptop baba bakazibba oyiseyo ennaku nga ate mutaasa kafeero bagiyodde abantu babatwala tekalinnya kwegamba ebigenda mu Uganda bye bingi ennyo naye nga ekikulu kiri kimu nti DR forms zo ziruddawa tezinaba kulabikako naye nga yo embeera bwekyo betambula muganda wange gwe yakatwegatako kimanye nti no wano ku Director Van Crash tujja kuba tukuweza information yonna gwejoba oyitaho kubanga omanyi Uganda ne buli kimu ekigenda mu maaso nekitambula mu ggwanga Uganda okubanga nawe otambulamu n'omutindo okubanga tulekeddwawo mabega naye nga Mulyanyama oyo Alhaji Mulamba agendako emeka emirundi akugambye nti ye bwakyo basazeewo ate aweeyo ebisumuluzo bya ofiisi emmotoka ziweeyo buli kimu kyayina mu powers akiweeyo naye nti munange eyo level njivuddeku kati ngenze ku level naso kitegeeza nti ate abalekulidde abantu kubanga era still asavingira mu Makindye wadde Makindye division abadde akwata ku division yonna wamu wabula kati ku luno yegenda kuba akiikirira mu Makindye East mu parliament ate nga akolagana ne munnanupu munne Zahara Luyirika ate nga bonna owamu ye Makindye East ne West nga bakwasaganya bonna okubanga bali mu parliament babakiikira so musubire ebirungi okuva gyali so sigamba nti nabaddewo kati agenze no abadde musajja mulungi nnyo era nga akolagana n'abantu nga gwe obanga ogoberedde ekintu ekyo ng'otambulidde ku trend gy'abadde akola era ojja kwekala ng'olaba nti atambudde naawe akuyambye era nga temumutuukirire bannange n'obawo West ojja kujja omutuukirire twakirabako wano ekya munnaffe Muhammad Segirinya bwe yali nga bannange wadde yali mulwadde ali mu makomera avuddeyo naye nga still akulaga nti ne Kawempe oli omulala gwatakiikiriramu era abantu basigala baweereza ewaali munne Mazira Bashiru yali akyali munne mu biseera bye wabula byamutuukako twabiraba twagenda okulaba nga yalina emirimu mingi gyamufuula bize musimanya alinayo biiki Kokolandi biki ebyo gye yali azimba kwegamba yatuuka eyo ate neyeerabira abalonzi nadda mu kuzimba biiki eyiye wabula nga embeera egenda mu maaso mu ggwanga yeeyonze njagadde nga gikuweereza wano ku Director Van Crash wenja okuba nga nkuba information ino ne updates ezakagwawo kasavu kanyama jjukira nti vidiyo eno ewagiddwa Bashida Air Cargos gwoba olina emaali yo ng'oyagala kutambuza maali yo kuva mu Uganda kugiza mu Buwarabu oba kuva mu Buwarabu kugiza mu Uganda be bano bolina okutuukirira bagiyisa ku nnyonyi ate nga etuuka mu bwangu obw'ekitalo ennyo ku bbeeyi ensaamusaamu nga eri intact teriyagikuttemu tebagisisemu tebagisokodde wejasiyitira ku nnamba y'essimu eno ku WhatsApp eri 070 noti 7 noti 5 yeye namba ko bonsirikira message nange ate mbenga mbakuyungako obeere nga ate bakuweereza bulungi nnyo mu nsonga z'okutambuza ebintu byo bulungi nnyo wano mu Uganda ne mawanga ag'Ebuwarabu so yeye beregera maso muganda wange webale nnyo kubanga otambula wamu naffe kati gwe ayina endowooza agamba ku bino ebintu ebigenda mu maaso nsindikira ku message wano mu comment section ombulire kiki kyolowooza gwe ku nsonga eno kiki kyolowooza embeera gyataddewo omukulu Honorable Mulyanyama embeera gyataddewo eno eraga ki oba etulaza waffe nga bannankyukakyuka mu ggwanga Uganda webale nnyo kubanga otambula wamu naffe mbaagala nnyo mweraba